Kalama TV eggulo twabaleetedde omuwala agamba nti nno amaze omwaka mulamba nga tebamuwa ikaama kati baagala bamuwe ikaama ate nga bamuwa ikaama ya myaka 2. Kakati mu bantu abateesezza twafunyeeyo omukisa nti waliwo Kadaama ayita mu mbeera y'emu ayagala okubeera nga amuwabula oba nga amuwa ku magezi. Katuwulize amagezi Kadaama ono g'amuwa ku ikaama. Hello, Kadaama TV gyebaliko ssebo weebale tuweereza. Ononsonyiwa okujja mu inbox yo. Ndabyeko ng'opositinzeeyo omuwala agamba ku inkaama bwe yakamala omwaka gumu nga tafuna inkaama. Kibeerawo inkaama olina ogifuna ng'omaze emyezi 6 e Saudi Arabia. Kati nze nalwawo nga sifuna inkaama. Inkaama ndowooza maze emyezi nga 8 ku 9 nga sifuna inkaama era nga ssente bazinsindikira busindikizi kubanga nze baagaana okwetwalirayo ssente mu bbanka nga sirina inkaama. Bambi nkusaba omusindikire bu odiyo buno kubanga kiteekwa okuba nga akusindikidde odiyo nga olina essimu ye. Ebyempandiisa ebyo ayinza obutabitegeera, simanyi bulungi nnyo okuwandiika, naye inkaama ne woba tolina inkaama baabawalabu nga bo kyebakakatako okukolera inkaama. Waliwo abalina empisa ennungi nga tebagenda kusasuza inkaama, ate waliwo abalina empisa embi ne bakusala ku musaala gw'emitwalo nga 5 ne bakufunira inkaama. Naye nze inkaama eyange baaginkolera ku bwereere, ate inkaama eyange baagikola nga waakayita emyezi nga 8 ku 9. Kakati mbuzaayo emyezi 6 maleko contract. Mbuze emyezi 6 maleko contract ate nga inkaama baagimpa nga nakakola emyezi nga 9 ku 8. Nedda tebajja kumwongerayo contract okuleka ng'alina empisa embi. Era bwe bamwongerayo contract abagambe bugambi munzize ku woofiisi kubanga nze contract yange ngimazeeko. Nze sinze munaanyizibwa ku inkaama. Era abagambe nti inkaama mwali mulina okugimpa nga naakamala wano emyezi 6 kubanga balina okumuwa inkaama nga yakamala emyezi 6 okumwekakasa nti oba anaakola oba taakole, oba anaakola oba taakole. Bw'oba olina ku nnamba ye gyensindikire njogere naye nze mwennyini, gyensindikire. Bw'oba olina ennamba y'oyo omuwala akupositingiddeyo eri, nsindikire ennamba ye nze njogere naye. Naye nga bw'oba tosobodde kunsindikira nnamba ye, naye nga inkaama oba bagikuwa bo bennyini kyebakukakatako kubanga balina mu buzibu, bo bennyini bamenya mateeka okubeera nga tebamuwadde inkaama nga yakamala emyezi 6. Balina okumuwa inkaama nga yakamala emyezi 6 mu Saudi Arabia. Baakitugamba bulungi nnyo ku kampuni. Bo be bannyini buzibu so si muwala. Era ye olumalako contract yagambye boosi we nze nzira waffe Uganda kubanga namazeeko contract mumpe paasipooti yange. Ate era talina kutambulira ku inkaama. Inkaama agibalekera kuba yaabwe era ewedde nako. Inkaama agibalekera. Eyo inkaama etuyambako inkaama etuyambako just kulaba nti tuli mu kiyumba tuli safe. Oyo yakujja e Uganda, yakusasula okujja e Uganda nti teyakutolosa butolosa kujja Uganda wabula yakuleetera mu mateeka. Era okkirizibwa okukola ewuwe kubanga kiri mu mateeka. Yakujja mu kampuni okkirizibwa okukola ewuwe. Inkaama kyetuyambako kyetwogerako eno era gye tutambulirako nga tufulumya ebweru. Kangeze nga ngenda okusindika bbanka mu ssente mu bbanka gyensindikirako nze. Inkaama kyetuyambako nga ne bw'oba ofunye obuzibu eyo mu Saudi Arabia eyo batunula ku inkaama ne balaba erinnya lyo ne balaba n'ekifo w'obeera. Nekitegeeza nti oli mu Saudi Arabia mu mateeka.
ekirala Katama TV y'empiso takkiriza kibukuba nze ngenda kumalako contract yange kati mbuzaayo emyezi 6 kuno omwezi gwendimu ogwokuna bwe ngumalako mba mbuze emyezi 5 naye tebankubangako mpiso n'ekyo mpiso n'emu bwe nali naakajja bantwala mu ddwaliro ne baddamu ne bankebera buto bwe bankebera obuto tebankuba mpiso n'emu wadde naako takkiriza mukuba mpiso n'emu kubanga e Uganda baamukebera nga mulamu tebaabulaba obulwadde baali balina omutwala mu ddwaliro nga yakatandika okujja takkiriza mukuba mpiso n'egyo takkiriza mukuba mpiso n'emu ate kyayikama kasita amalako yeakole tabafaako akole bamusasule kasita amalako contract ye nga bagamba mumpe passport yange kasita bagaana ng'akola olutalo nga ayogera naawe nga mubikwasaganya ng'omwana bamugjayo bano abantu abamu balungi abamu si babi abamu balungi abamu babi bano betulimu abamu balungi abamu babi contract bweggwako yabasabye passport ye kubanga talina kuddirayo ku Inkama ayina kuddirayo ku passport ye era ayina kufulumira ku passport ye kubanga era bwe yali ajja mu Uganda yajjira ku passport era gy'alina okuddirayo ku passport Inkama tebagimanyi mu Uganda bamanyi passport ye n'erimu Oluwalabu waliwo bawandiika Oluwalabu nga ne bw'otuuka ku kisaawe Saudi Arabia basoma busome kati ono contract ye weddeko afulumye era passport gye bakozesa ne bamufunira tiketi edde Uganda kwe basinzira balabe nti contract ye weddeko ali mu makubo matuufu ne bamukolera nadde Uganda tabakkiriza oba Inkama bagimugge bo be bali mu buzibu kubanga talina Inkama era poliisi weba eyina amateeka basobola n'omusiba nze nange baali bagaanye okumpa Inkama nga mbali bubi nga njagala kwesindikira ssente nga bantawaanya okusindika ssente kubanga nze neesasulira transport asindika ssente nze mpa driver ssente nansindikira ssente kati baali bantawaanya nga ntawaana nnyo kale okusindika ssente nga sirina Inkama nga bambonyaabonya tebagezaako ne bamusiriwaza Inkama si yeefuluma eggwanga nga tudde ewaffe Inkama yaabwe bagisigaza mu nnyumba kubanga contract eba eweddeko Inkama yaabwe ekoma wano ku kisaawe Saudi Arabia weekoma boosi wo n'akomawo naye tebageza ne bamusiriwaza bano abantu kati banoonya muleka mu kiyumba akole contract mulundi gwakubiri bangala muleka mu kiyumba asayininga contract ogwokubiri olwo balyoke bamuwe Inkama takkiriza bano abantu babi takkiriza bwe tulwala batuwa panado obulwadde ne bukuluma ne bukuboneramu takkiriza namukuba mpiso takkiriza tuwulidde abaana bangi nnyo bwe bakuba empiso ne bayitirayo ne bafa ne tuwulira takkiriza kasasiro gasiya Mr. Katama TV gyebaleko ssebole bulungi mukama akungi webale kutuweereza webale kutufaako mukama akwongera omukisa ekirala kyembadde nteesaako kyawona omuwala waliwo odiyo gy'osindise waliwo omuwala amaze omwaka gumu mu kiyumba nga baboosi bwe bamugamba nti agende bamutwala afune Inkama nze kyenteesa ekituufu kiri nti Mr. Katama TV omuwala otakkiriza kubanga omwaka mulamba baali bakimanyi galina okufuna Inkama naye kati balaba ate agende nedda baagala basala amagezi ago bamufunira Inkama mu guno omwaka baddemu ati bamugamba Inkama yo tennabakuggwako munnaaye tulina gy'olaga sooka okutukolera omala omwaka omulala nga gwe twakukoleramu Inkama olyoka okole kyodda ewammwe so takkiriza okuggyako abeere mwegendereza mu buli kimu kyonna nze
bategereza kubanga era bagenda mukozesa almost ng'emyaka 3. Ate abantu bano bwekyusa emisana n'ekiro toyinza bategeera eyo empiso tageza nakikkiriza. Eyo empiso bandibadde bagimukubira e Uganda kubanga tuva e Uganda nga batucekinze batukoze buli kimu kyonna ogenda okujja mu nsi zino bakukakasiza nti oli mulamu. Nze kyenteesa empiso takkiriza. Webale kuseba Mr. Kadama TV obulamu bugamba ki? Webale tuweereza, webale tubeererawo, Mukama kuwa omukisa. Mr. Kadama TV ndi ku sisito wa Inkama. Okimanyi nga nange ngwawo kubanga nze najja wano eno ne bantwala ku medical ne bakola byonna byonna ebyo ebyenkaama ne biggwa. Oba okiraba kati we byaggwa ne wayitawo omwaka ne mbeerawo wano eno nagenda owulira Mukama gw'alanjirawo enkaama ng'ono muwala waafunye omukozi n'agamba Mary nkaama ye yaggwako naye sirina ssente kumukolera nkaama ndala. Ne ngamba bye biki? Kati nembeerawo. Omanyi bano abantu mu kusindikira ssente tebakola ki? Tebaagala oyimba ne lufuuka oluyimba olw'okusindikira ssente. Kati lumu nga ngamba munsindikire ssente, omulenzi yali azisindika nga yatandika okukola ng'ate akola lwaggulo, ne neeteekamu akambayaaya ne mbagamba muntwale ku bbanka neesindikiremu ennyini ssente zange. Nali nkimanyi sirina ndagamuntu yeene yeesawuti, naye nabagamba muntwale mbalage nti kyendiko nkola ki nkyagala. We natuuka eri bangamba nti twagala enkaama, ne nkomawo ne mugamba bangambye enkaama, mpa enkaama yange era bwe ntyo. Nagamba Mary enkaama sirina ssente, eri enkaama yaggwako, oba okitegeera, sirina ssente, enkaama eri expensive, sigenda kukolera enkaama ndala naye nga tesinaba nakumalako myaka 2, sirina enkaama eri yaggwako, oba okitegeera. Kale nze ebintu by'abano olumu bimbuzaabuza, sibitegeera nabitegeera. Oyo teyeeraliikirira mbuuna ate we banamukolera enkaama ate wagendera okuddirayo ewaabwe. Nedda nze ndaba wano eno tebabifanako ebyenkaama naye ate bamanyi nkola ndina okuddayo ewaffe, oba okitegeera. Bannaaye ate n'ekirala sisita kye mugamba ekyokukuba empiso nga toli mulwadde. Can you imagine toli mulwadde, wava Uganda nga bakukebedde buli kimu, wootuuka eno mu nnyumba y'omuwalabu aba alina akutwala bakucekinge olyoke oba nedda. Bwe kiba bakuggyako musaayi so tiikukubatte eddagala, oba okitegeera. Nze ebyo ebintu sibimanyi nabimanya, mpulira abaana babyogera okukuba eddagala. Naye lwaki bakukuba eddagala nga baba balina akukebera? Kyokka jjukira eddagala bali kukuba tebanaba akukebera oba olina kirwadde ki. Kati empiso ya poza hepatitis sisita ebyo tabiikirizaayo ebyomukuba empiso. Bwe baba nga bamutwala mu ddwaliro okumuggyako omusaayi kisoke, naye ekyomukuba empiso ey'eddagala nedda, tabiikiriza. Olaba bwe batukolerera enkaama wano eno weewowa ogendera mu ddwaliro ng'omaze emyezi 3 naye takkiriza byamukuba mpiso. Mpozi nga bamutwala mu ddwaliro kumukebera, kyekyo tutwaza mu ddwaliro, so si kutukuba mpiso nga tetuli balwadde. Evidence eyaki olwedde ekiraga nti obulwadde baamukebera nga tabulina, ali Saudi, era singa yali abulina, singa ali Uganda. Naye bannaye bano abantu babategeera lwakumeka. Togenda mu ddwaliro okukolera enkaama. Ani agamba nti enkaama yeekufulumya bannange? Ye bannaye ne bwe kiba kituufu. Abo abantu bona baabo batulekemu. Okimanyi ekyo? Mpozi nga balina ke babala akalala
nga balina ke babala akalala bye bagamba okuyikuula agayiso. Okuyikuula agayiso gaaki okoze omwaka mulamba tolwala togwa batandike okukuba agayiso otandike okugwa ofune ebirwadde byotamanyi mayitire gaabyo. Batulekeemu kati saa eno bakamanyanga ikaama ya mugaso. Nze ndi wano eno mbwe yange yagwako nagende mu banka ne baginsaba ne bagamba tolina. Neŋŋamba kale wulira era mukama wange yagenda n'asindika ssente olunaku olwo nga yena munyiivu. Ne mugamba onyigira bwereere kubanga ekyo si your duty okumpa ikaama oba okitegeera. Era yagenda n'agamba bw'obanga oyagala okusindika ssente okaakanangako. Neŋŋamba nemuddamu nemugamba gwe wano wemba nkola emirimu tosobola kuntuma mulimu nensigala nga ntudde oba okiraba naye gwe kintu kimu just send money n'obeera ku ekyo nenyimba ewiiki neggwako nenkwata endala neggwako nga kyendi mu kuyimba. Nagamba Mary biki neŋŋamba nedda omuba nga temwagala nkole mungambe kati ate tugenda mu kisiibo wali batutiisatiisanga pozi biki naye kati saawa eno tebatutiisa kubanga kati ekyo tukikubye tugenda kifa bbagula kati ate batweguya. Bannange walinga ntuula n'ennyimba naye kuno navaako waya neŋŋamba mmwe ssente njagala zisindika Uganda oba okiraba. Bano abantu kale si bangu ebiseera ebimu.